Bishop, nsuubira nti Katonda kye yali yamusindikira okukola yakikola buli omu abakakasi alina omugaso guli mu kujja mu nsi. Lumu nabuuzaako pasita ne mugamba pasito ne mubuuza watya kaffe abayimbi eddala tukola nsobi mu maaso ga Mukama. Nagamba nedda kisinziira ku kikyokoze oluvannyuma lw'okuyimba ennyimba ezo nti watya ng'omusajja agenda kuba agenda kwetuga ng'omukazi n'awuliriza akayimbako n'agamba seetuga pasita n'amusanga enkeera n'amubuulira enjiri n'afa ng'alokose mba saakola mulimu timba nakola. N'olwekyo tulemenga okujajinga abantu abalala ng'abo be twawulidde nga bajajinga kubanga si ffe tusala omusango wabula Mukama Katonda ali mu ggulu yeyeka avunaanyizibwa okusala omusango. Haleluya, abadde bamukwano nnyo, abadde bamukwano nnyo. Pasita yiga ku sayidi endala ndi muyimbi alina TV abadde apromotinga. Ey'okubiri yampako obulango mu konsati ng'enemeredde bwabwereere n'agamba wepushinge ngamba sina na kyenyinza kwogera naye Mukama amumuze mirembe. Pasita